kijja kityo kubanga yonna gy'oyitidde paka kati myaka gy'olimu mu industry tetulaba kuyombagano bamwami wobaani nga bali ku social media muyomba kyengezako okubuuza lwaki ennaku zino couples zisusse okuyombera ku social media n'okwekyayira ku mitimbagano kubanga bakwanaganira ku social media yeeriwo kati owulidde naffe twaliwo mu mawulire nga amawulire gatuwandikako ebintu gakola kino gakola kiri naye nga kyekiriwo bwe weeteka mu social media ojja kuba mu social media owulidde kakati nze abaana bange tebali mu social media kuba si kyekintu kye balimu owulidde naye ate bafumbo si kyekintu kye balimu kati wano omufumbo gw'olabawo ye Rema yekka naye ne Rema ali mu social media nga ye you throw something there okimuwe tajja kuddamu kubanga kyekyo kye tulina ffe todda mu muntu kubanga nawe otandika okufuuka omusiru awulidde wamuntu waba omusiru naawe ofuuka musiru recently oba ojjukira nti waliwo yali ampandiika njogerako nti atutte emmotoka yange nga tanagitwala nze yange eri waka kyokka ye alaga mmotoka ndala owulidde nekitambula naye nga kimukoledde naye nga ali kunze kati oyo ye yakoma samuddamu kintu kyonna kuba nagamba people knows me sisobola kuddawo nti ate nyombe n'akavubuka akakatandika okuyimba owulidde ebyo nebikomaawo ffe tetuyomba mu famire yange kyensooka obbagamba okusirika kumala bingi oluusi bw'ogenda okwogera ebigambo oli abijja mu bulala owulidde ate akuddira mu luyimba takunyumisiza kati oli bw'agenda okwogera nga ayogera kyoyogedde akikyusa bukyusa naye sinalabayo bannamawulire bakyusa kintu kigambo kyange kubanga always mbagamba nga bwe nkyogedde lwe kiri tokikyusa tokikwatamu kyekyo kyenjogedde kubanga njogera mazima waliwo omulala abuuza nga mama w'abayimbi kandi twalabye muwala wo ebiseera baakaaba ng'era ayetaaga simanyi bwebako kavidiyo akalabyeko oba tonakalaba kavidiyo ako sinakalaba olwekubanga nakatuuka nakava US mazeyo emyezi 2 sibaddeewo nga nejje mu kintu ndi mu bazzukulu kati mubeera mu bazzukulu ate dakika y'emu era waliwo omuzzukulu wange yaŋŋamba nti bwe mba sina wifi nkuba enduulu nenkola ki kati ninga n'abaana bakiraba nti ki ndi ku social media naye nga ate ku social media nina okubeerako ndabe kiki ekitambula e Uganda naye nga navaako kasita yakola ekyo okolanga mutya obutayita mu challenges gazino oba byabaayo nga ffe tetwalinanga nnyo challenges nze natandika okuyimba nga tewali bantu bayimba bakazi bali awo ntujja kuyombagana nga batono waliwo Lwecho Magoola kati ayimba birina nenyimba byange waliwo abaali bayimba ebyekiganda banandujja nga bo bayimba byabwe nze kino kyekiremya abayimbi abasinga obungi nze bwe nyimba ekyange tojja kujja obeere Halima Namakula tekisoboka kati ekyo abayimbi kye balina okuyiga nti bw'obeera gwe naawe create another person nga yeggwe tocreatingira mu mulala kati abalala bagamba nze nsinga gundi kati ngaffe bw'otulaba ne Ragadi tewali gwe tusinga Ragadi ayimba bibye nyimba byange ne Kamiri ayimba bibye owulidde ne Bebe owulidde kuba nze be baaliwo abalenzi abaaliwo we natandikira okuyimba nga nze nabasookawo bano abalenzi abato Kamiri era ndowooza mwalaba nakola nabo gundi kolabo owulidde ababiri naye nga tetulina nkola byange bakola byabwe naye kati n'abalenzi nabo batandika okuwala n'abawala kati ekyo sikitegeera. Okay, she called upon Eddie Kenzo, omukulembeze wa federation nammwe ng'abategeera endongo bamaze ebbanga mu industry obuyambi omutaase ava ebweru ali wansi talina na kikumi ali kuzibu what are we going to do? Naye kati kankubulire buli kaseera wajja kubaawo abalina ebizibu owulidde olw'okuba someone has a name, Kenzo has a name, it doesn't mean ajja kumala buli kizibu kyansi yonna waliwo bwatuuka n'agamba kakati wano banne n'abalala bakwatiraawo ye president yes weekiri naye tali awo nti akutte bisawo bya ssente kanyamba ono kanyamba oli kanyamba ono kakati wano president Museveni awa buli nsi yonna Uganda kuba ye president wa Uganda buli muntu yenna akaaba avudde mu kyalo e Masaka avudde Mbale avudde Gulu
yayamba no naffe kennyini tulina okweyamba ate bw'oyingira mu kintu kino ekya music industry olina okumanya nti olina okukolawo akantu akako akalimu akako akajja okukubezaawo kubanga kati olwaleero bw'obuuza n'ogamba stage meka zendiko siri ku stages naye omumanyi wendi kubanga neeyimirizaawo owulidde abayimbi kye bakola ekikyamu bwe buteeyimirizaawo n'olowooza nti omulala yajja akukola ki ajja kujja akuyambe no nange nkyasitwagolinga mu ngeri yange kati ate ebyange birala nnyo kubanga ate nze nina abaana abato bamulekwa baki kuba mumanyi nina ekibiina kya Women at Work International kati ku kibiina ekyo nyamba bamulekwa nyamba bano ate n'omuyimbi najja. Mami Halima, ki ekiviiriddeko basereebu oba bannabitono ensangi zino okubeera nga baba bakafumbirwagana ne baafuna obutakkaanya ki ekibaviiriddeko ekyo kuba tula kiri komoni nnyo nange kakati bw'obanga oli mu music industry ate n'osalawo ne gwofunye wa music industry mujja kubagana noonya ow'ebweru ne bw'abanga promota era abali mu music industry noonya ow'ebweru atabirinako kati gw'olaba Rema ne Dokita bakubagana nedda kyekyo ze mukyala yasooka okuteekawo wabweru ku nayo era kyovulaba nti bwenaaba nange ekiggala yakiggalirawo. Omuntu eyanneebuuziza kariya ennaku zino olaba otya mu industry kubanga ne muwala wo ekyoke naye mulimba abaana abato bano balaba otya music waabwe omugerageranya otya n'omu owaffe yali wangero owaffe kyovulaba ng'aluddewo tosobola kwerabya kuba lugero owaabwe kino ekiriwo kitwogerako kyekimu twogera kati kabina katwogere kabina ffe tetwabirina ffe kyaffe kyali kimu lugero kwogera omuntu n'akulaba oluyimba lutandikidde wano lugenda kuggwerawa olwekyoke kariya eyimiriddewa ali gospel kati mu lulimi ki kuba Maria tuva mu Uganda luzungu ali ludda mulindeko mpulira kariya ya Rachel yadda mu gospel ayimba gospel era yafulumya oluyimba already he will make a way yatandika n'oluyimba lwa he will make a way kubanga yafiiringa nti Katonda ajja mukolera we agende mu lugendo olwo lwagenzeemu nze nava dda nze mumanyi ndi musiraamu naye abaana bange abamusiba siraamu naye nava dda nga mugamba nti okuyimbaako n'eddoboozi lyono byayagala okwera biri mu gospel nengera bw'omanyi abaana bato kati nga yagamba nze njagala kuyimba buli omu kyayimba ne mugagenda mu gospel is you ng'olusi tubereeka kuba musabi oyo bw'olaba asaba ne ku mwenda azukka nga tewali alaamu emuzukusa naye n'azukka n'asaba kati nina mu mwana ono mwana wa Katonda senga ebintu bino byonna abitwala eri Katonda kijja mukolera Katonda nanyamba nakyo nakitegeera era olwagira n'agamba kale kankole kyoyagala. Katwogerako olwekyogira nga kuba ye mwana gutumanyi kale gwolaga mu public olinayo abaana abalala ne famire ejjudde etudde entende nga omuyimbi ate nga mmaaba ate ng'omukyala Rema namakula gyali oyinza otoga nti gwe ntambula naye naye Rema ntambula naye no kino ekibuzo nkitesa olw'ensonga lw'ennaku zino biri ku social media celebrities beeyagadde beekyaye bataddewo entalo bataddewo kino bataddewo kiri naye waliwo abayimbi mwe betutunuulira nga bino ebintu temubikola mu public naye muba mufunye obutakkaanya mu bumalire eyo nze sirina ngeri ngisobola kikuguliramu kuba nze maama wakimba abayimbi kati nze ntabaganya kati tisobola kutabaganya ng'ate nineko ku muntu oba ninekonda ku muntu sisobola kikola naye obadde obuuzizza nti Rachel no abaana bennina bangi abange naye abaana abali mu industry gyendimu ye Rachel ne Rema be babaddewo era buli omu abamanyi owulidde kati abalala bali mu US omulala ye MD ye mwana nga omukulu kati omwana nga omukulu ali mu ya film he's one of the biggest producer kati ali Vegas
kati oyo yekyali yali mu firimu naye ate yali mu kuyimba era yamanagingako nnyo nga nkyatambula wano wali yamanaginga kati ngeriyo n'abato eriyo Rashidi eriyo Christopher eriyo Zaina nina abaana